وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك بيجتو الله سبحانه وتعالى قام فتنا بعضهم ببعض bwetwate kaikigezo wakati w'abantu eri bantu bannaabwe abagagga ne kibeera kigezo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabaleetera ekyabaavu so nga n'abaavu kigezo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyateekawo eri abagagga ab'ebitiibwa n'abatali baabitiibwa. Allah agamba bwekityo bwe twakikola ne tubeera nga tuteeka ekigezo wakati w'abantu abamu eri bannaabwe liyaqulu era ojja kusanga nga abantu bagamba abo abaali abayita ab'ebitiibwa abagagga haulai manna Allahu alaihim min bainina be bano Allah subhanahu wa ta'ala be yateekako ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala be yateekako okusaasira kwe okusinga ffenna abali wano mu kitundu ky'e Makka bano abankuseere bano abanaku bano abatalina bitiibwa abakopi Allah subhanahu wa ta'ala be yalonda mu ffenna n'abeera nga abataddeko ekyengera kye ekyokukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama awo nga boogera mu ngeri ey'okudaala ne mu ngeri ey'okujerega nga bagamba nti bannaffe be bano Allah be yakkiriza babeeri nga be bagoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ffenna yalonda mu bano nga beebo baasiimye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alaysa Allahu bi'alama bishakirin mulowooza Allah subhanahu wa ta'ala tamanyi abantu abo abeebaza. Allah subhanahu wa ta'ala mulowooza tamanyi bantu bamwebaza abo abeebaza abasaanidde okubeera nga baweebwa obukkiriza babeere nga bakola emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala mulowooza takimanyi. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين ببابا الزولي أبو يؤمنون بآياتنا بكرزا متيكا غفسين غبيران غبزولي فقل سلام عليكم بطول السلام وبقام بمرين بجبيركم كتب ربكم على نفسه الرحمة الله ومي ومرز ومي يواندي كدكم ويقوي نيكا كساكو كبيران تجا كبيران غبساكو كساسركوي أنه ناقام بانت الله سبحانه وتعالى مزمدلا من عمل منكم سوءا يغamba nti mumwe alikola ekibi bijahalatin nga kikoze mu butamanya thumma oluvannyuma lw'okukimanya nti kyabadde akola kibi taaba min ba'dihi naye nenya oluvannyuma lw'ekibi ekyo wa aslaha n'alongoosa embeera n'ebeera nga nnungi nga Allah bw'ayagala fa annahu ghafurur rahim. Allah yagamba dda nti omuntu oyo ajja kumusonyiwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ate wakisa musaasizi nnyo ajja kusobola okubeera nga yeenenyeza n'aleka ekyo kyabadde tategedde nti kibi oluvannyuma lw'okukitegeera nti kibi ajja kubeera nga amusonyiwa ate abeere nga amusaasira bw'atyo bwe yakyekakasaako Allah subhanahu wa ta'ala nti bonna omuntu alibeera akoze ekibi nga takimanyi oluvannyuma lw'okukitegeera n'alongoosa ne yeenenya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusonyiwa era abeere nga amusaasira. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك bwekityo نفصل الآيات bwetunnyonnyola amateeka gaffe lunye ne tubeera nga tugabannyonnyola ne tubanyonnyola amateeka gaffe nga bwe twagala embeera ebeere. walitastabiina sabiilul mujrimiin liryoke libeere nga lyeyoleka bulungi nnyo ekkubo ly'aboononefu kubanga mujja kulitegeera nti singa linaabeera terigoberedde amateeka gaffe ge twassa mujja kubeera nga mutegedde nti eryo ekkubo eritali ku layini eyaffe eryo ddyo lyoyolefu nti kkubo ly'aboonoonyi kubanga eryaffe tuba tumaze okubeera nga tuli bannyonnyola nga litegeerekese bulungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza nti tubannyonnyola amateeka gaffe ne gabeera nga gali mu musana nga mutegeera butereevu nti ekyo kyonna ekinaaba kyawukanye n'amateeka gaffe kijja kubeera nga kkubo eri abo aboonoonyi. قل إني
أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل باgambe inni mazimanze nuhitu nazizibwa an a'buda alladhina tad'una min dunillah kubeera nga nsinza obimusinza ebyo byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala qul bagambe la attabi'u sijja goberera Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammadi qul bagambe la attabi'u ahwa'akum sijja goberera kwagala kwa mitima jammwe kubanga amateeka agafuga ebyobuwangwa amateeka agafuga embeera y'ensi eno bajjajjammwe ge baateekawo basinziira ku kwagala kwa mitima gyabwe ebyo sijja bigoberera ebiri mu kwagala kw'emitima gyammwe kad dalaltu idhan mu butuufu bw'engoberera ebyammwe mu butuufu mbambulidde ddala wama ana min almuhtadin era siyinza kwebala nti ndi mu bantu abaluŋŋamu Allah subhanahu wa ta'ala bajja okubeera ng'abawa empeera z'abo abantu abaatereera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل باgambe inni ala bayyinatin min rabbi ntinse wenyimiridde ku bunnyonnyofu obwava Allah subhanahu wa ta'ala oyo mulezi wange wakadhabtum bihi naye mmwe mwasalawo okubeera nga mulimbisa Allah oyo nze nyimiridde ku bya Allah ebyo ebirabika nti kwe kuli obunnyonnyofu obwannamaddala ate nga mmwe mulabika mwabirimbisa dda temubikkiririzaamu ma indi ma tasta'jiluna bihi era sirina n'amaanyi gonna agasobola okuleeta ekibonerezo ekyo kye munsaba kibeere nga kibatuukako mu bwangu kubanga baamusabanga nti ddala Katonda bw'abeeranga mukwano gwo ffe situjja kukkiriza by'oleese mugamba atuleetera ekibonerezo nga tukyalina wano ku nsi nga situnnavaawo ye nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nze mu bwa Muhammadi bwange mummanyi bulungi siina maanyi gasobola kubeera nga mbatuusaako ekibonerezo mu bwangu nga bwe mukyagala inil hukmu illa lillah tewali kulamula okujjako Katonda y'alina obulamuzi obusembayo yakussu alhaqqa ye bw'aba atubuulira mazima wa huwa khairul fasilin ye mulamuzi asembayo okusalawo tewaliwo oluvannyuma lwa kusalawo kwa muntu mulala Allah bw'ali baasazeewo okubeera nti ekibonerezo akibaleetera mu bwangu alhamdulillah Allah bw'ali baasazeewo okubeera nti ekibonerezo akirindiriza era yasinga obulamuzi kubanga okusalawo kwe tewali waggulu waako kujulira omuntu yenna gy'ayinza kujulira قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل باgambe لو أن عندي ما تستعجلون به singanna yino obuyinza obusobola okuleeta ekibonerezo ekyo kye mupakukira nti kijje nga bukyali wano ku nsi mukirabeko laqudiya al-amru bayni wa baynakum ensonga yange yali badde esalibwawo wano ku nsi wakati wammwe ne wakati wange ekibonerezo ekyo mu butuufu okusinziira nga bwe muntawaanyiza okusinziira nga bwe muntulugunyiza singa nalina obuyinza obuleeta ekibonerezo nga buli mu mikono gyange ekyo kyali badde ensonga yakutukawo dda nga nakisalawo dda wakati wange ne wakati wammwe wallahu a'lam bizzalimin naye Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya abalyazaamaanya lwaki abalindiriza si kulwanga ekiseera bwe kinaagenderera bajja kubeera nga bakkiriza lwaki abeera ng'ekibonerezo akirindiriza yasinga okumanya embeera z'abalyazaamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala yalina okussa ekibonerezo so sinze naye singa nalina obuyinza singa ensonga wakati wange ne wakati wammwe yaggwa dda Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya lwaki akeereyeza ekibonerezo وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده الله إن مفاتح الغيب بسمر زبي بياما okumanya ebyama kiri mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa huwa teri amanyi byama okujjako Allah subhanahu wa ta'ala
ويعلم الله سبحانه وتعالى مني ما في البر والبحر إببيو النبي كركرو نبيو النبي كما ينجا منين نامتنو وما تسقط من ورقة تولي يشكولا نتي سكوا متككم متين يشغوا وانسي إلا يعلمها كجاكم الله سبحانه وتعالى كمني ولا حبة تولي ينفك ينا جمبيرا متد في ظلمات الأرض مبزك زبيتك ولا رطب ودك بينك بكين بسي ولا يابس كبيرين بكين كرو إلا في كتاب مبين كجاكم قبل تمشوا نشري مكتاب شري الله سبحانه وتعالى مياتوتوري ربلي كاروندا وابلي تشينتو اتيتي واللوح المحفوظ اتيري موكو غراكوا الله كوبلي تشينتو تشونيتشري مغوروننسي keberenge mpeke cyari wagguru mu kimera cyayo ngambisi keberenge mpeke yakaranga mwaji kazadda byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiwandika mu lawhil mahfuz mu fayre nene eri mu kugera kwe mu kitabu ekyo kiyanyonyola ekyo lwatu وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يوي الله يتوفاكم أبتا بالليل وبدو بويشرو كبو muntu wabaye basabira mu kifaananyi ky'omuntu aba afiiridde ddala ويعلم الله سبحانه وتعالى yamanyi ما جرحتم بالنهار بمكر وبدو بويمسنا بمكر ebirungi abitegeera bimukora ebibi abimanyi ثم oluvannyuma yab'athukum fihi obudde bw'emisana abawa obulamu ne mubeera nga muzukuka ng'obudde bukedde n'abaddiza emyoyo gyammwe ne mubeera nga muli balamu liyuqda ajalun musamma kibeere nga ekiseera kyammwe ekigere Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabagerera okuwangaala ku nsi mukimaliriza bulungi nnyo buli muntu emyaka gye bwe giba nkaaga abeere nga agimaliriza egiba ensanvu bw'atyo abeere nga agimaliriza bwe giba asatu abeere nga agimaliriza bw'atyo ebasaate n'atuzza engulu nga kyekifaananyi kyakulaga ekiraga obuyinza bwe nti asobola okutta ate oluvannyuma akuzuukise oluvannyuma akuwa obulamu oluvannyuma lw'okufaako ekyo ekifaananyi ekyokwebaka n'okuzuukira kabonero kakulu akatulaga nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yayina mu mukono gwe obuyinza obufuga emyoyo gyaffe thumma oluvannyuma ilayhi gyali marji'ukum gye mujja mwenna okuzzibwa gye mujja okudda ng'essaawa ebadde etuuse ebazuukiza ddala nga muvudde mu kufa kwammwe okwa ddala thumma yunabbi'ukum oluvannyuma lw'okudda gyali ajja kubeera ng'abannyonnyola bima kuntum ta'maluuna ebyo mwali nga mukola ku bulamu bw'ensi eno وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر الله يوياك قوم تويمبيرا يجا يغالي بيرينغا بوايغالا سوسينغو مونتو بوايغالا الله سبحانه وتعالى يمكاساتك كيمبيرا Allah subhanahu wa ta'ala fawqa ibadihi yali waggulu w'abaddu be buli kyonna okusalawo kukwe wayursilu alaykum hafaza Allah basindikira ababakuuma nga hadiisi bwetunnyonnyola ntulina abatukuuma ekiro n'emisana hatta okutuusa idha jaa ahadakumul maut singa walumbe essaawa eba etuuse ng'ajjidde omu ku mmwe tawaffatuhu rusuluna abatume baffe bajja ne babeera ng'omuntu oyo bamutta wahum la yufarritun abantu abo bamalayika abo ababeera banonya omwoyo gw'omuntu oyo tebasobola kubeera nga tebeekwata musoobooza tebasobola kubeera nga balagajjalamu n'akadde n'akatono essaawa bw'eba etuuse tebayinza kubeera nga bakkeereya tebayinza kubeera nga bakongerako yadde eddakiika Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yaboogerako nti tebalagajjalira mulimu gwabwe tebeekwata musoobooza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti atusindikira abatukuuma naye essaawa bw'eba etuuse kujjamu obulamu essaawa bw'eba etuuse kujja mu bulamu bw'ensi buno asindika ababaka baffe abo abateekwata musoobooza asindika ababaka be nga be bamalayika abagenda okubeera nga bakujjamu omwoyo obeere ng'odda gyali ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم oluvannyuma ruddu abantu bagenda kuzzibwa ila llahi eri Allah mawlaahum mulezi waabwe alhaqu w'amazima la
الحق ومزما ألا له الحكم الله بانغي ياينو كلامرو قنا مدلا وهو أسرع الحاسبين الله yemubaza singa ababazi bonna okubeera omubazi omwangu ennyo ajja kutubala mu budde obwangu ennyo nga buli muntu ategedde wajagwa. Kul bagambe man yunajjikum قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل bagambe man yunajjikum ani ayinza okubawonya min dhulumati albarri mu bizikiza by'okurukalu walbahari ne mu bizikiza ebibeera bikutte ku nnyanja tad'unahu yegwe muyinza okukoowola nga mumulaajanira ng'embeera ebadde ebaddugalidde tadarruan nga mubeera nga mumulaajanira mu ngeri y'okulaga obuwulize n'obugonvu wa khufiyatan ng'era muyina okutya okw'ekitalo okwannamaddala la in anjana min hadhihi nga mukakasiza ddala nti bw'aba baatuwonyezza mu kino ekizibu kye tulimu lanakunanna min ashakirin tujja kubeera mu bamwebaza. Ani oyo gwe muyinza okulaajanira nga mwenna muweddemu amaanyi mugonze nga mujjudde entiisa yannamaddala singa mubeera mu kizikiza eky'okulukalu oba ku nnyanja ne mubeera nga mweyama nti singa abaatuwonyezza embeera eno enzibu tujja kubeera mu bamwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka asobola okubeera nga addibwa gy'ali. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل bagambe kulillahu bagambe nti yo Allah yunajjikum minha yayinza okubawonya mu ekyo ekizibu ekiba kibeetoolodde wa min kulli karbin mu buli kizibu kyonna ekiba kituuse ku mwana Adamu Allah yekka yayinza okubeera ng'amutaasa akimuwonye. Summa oluvannyuma antum abantu tushirikun mugenda okulaba ati nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba abawonyezza ebizibu bibadde bibeetoolodde nga bigenda okubeera nga biryawo obulamu bwammwe ne mubeera nga mweyamye okubeera nti mujja kubeera nga mumwebaza ate oluvannyuma bw'amala okubajja mu mbeera embi Allah subhanahu wa ta'ala abeewuunya ate ne muddayo ne mubeera nga mumugattako ebintu ebirala. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل bagambe huwa alqadiru Allah yayina obuyinza ala an yab'atha alaykum adhaban okubeera nti asobola okubasindikira ekibonerezo min fawqikum nga kiva waggulu wammwe gamba nga laddu bwe zigwa ne zibeera nga zituusa ku bantu ebizibu abamu ne zikosa obulamu bwabwe ne zikosa obugagga bwabwe ne zibeera nga abamu bafiira ddala awo min tahti arjulikum Allah yayinza era okubeera nti asobola okubassaako ekibonerezo nga kiva wansi w'ebigere byammwe nga bwe muwulira musisimu nsi ezitali ezimu ng'abeera ayise abantu bangi ne bafa ebizimbe ne bibeera nga bimawatuka waggulu ne bikuba abantu ne babeera nga bafiirwa emaali yaabwe n'obulamu bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yayina obuyinza obusobola okuleeta ekibonerezo nga kiva waggulu oba okuleeta ekibonerezo nga kiva wansi w'ebigere byaffe mu ttaka awo oba nga si ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asobola yalbisakum okubambaza shi'an okwetematema n'abaleetera abantu okwawukana ababadde nga muli wamu wayudhiika ba'dakum abamu ne bakumbya ku bannaabwe baasa ba'dhin obubi obuva eri emikono gya bannaabwe abamu abantu ababadde awamu nga muteredde entende Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okubatabula ne mubeera nga muyulikayulika ekibinja ekimu ne kibeera nga kituusa ku kibinja ekirala obuzibu bwakyo oba obulabe bwakyo ne bayiwa emisaayi ne bayonoona ebyobugagga. Unzur tunula olabe kaifa nusarrifu al-ayati butya bwe tunnyonnyola abantu amateeka mu bika eby'enjawulo babisobole okutegeera obuyinza bwa Allah la'allahum yafqahun obuulyawo bayinza okubaako ke bategeera naye okukkakkana nga baviiriddemu awo era tebategedde Allah subhanahu wa ta'ala bukulu we. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به قومك abantu bo balimbisizza nnyo Qur'ani ab'e Makka wa huwa al-haqq ng'ategee mazima ganna maddala. Kul bagambe
lastu alaykum biwakil nze siri mukuumi ajja okubeera nga mbalondoola okulaba butya bwe muteeka amateeka ga Allah mu nkola wabula omulimu ogwange gwakubeera nti mbatuukirizaako mbatuusaako amateeka ayagala akkirize ayagala abeere nga awakanya naye Allah subhanahu wa ta'ala oyo atakkiriza ajja kubeera nga amusasula bibonerezo oyo anakkiriza yeesiimye. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ buli nsonga yonna buli mawulire gonna agakutuusibwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala amakulu mustaqarrun yogayoga gajja kubaako egakutebenkeza enkomerero ya byonna ojja kubeera ng'otebenkedde oba mu muliro ojja kubeera ng'otebenkedde oba mu jjana gwe tobitwala nga bya lusaago buli nsonga yonna gye bakutuusaako kakasa nti erina weegenda okuwunzikira obeere nga ekutwala oba mu jjana oba ebeere nga ekutwala mu muliro kale buli kintu osaana okubeera ng'okiwa obuvunaanyizibwa bwakyo wasawfa ta'lamun ekyo mujja kitegeera singa munaabanga mutuuse mu maaso ga Allah nti buli kye baabasomesa kirina engeri gye kigenda okuwunzikamu obulamu bwo kibeere nga kikuwa obutebenkero obw'enjawulo. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين الله سبحانه وتعالى تجيز النبي محمد صلى الله عليه وسلم gatukimanyi nti era buli kye babagamba nabbi baba bakigambye abagoloberezi be. wa idha ra'aita alladhina yakhuduuna fi ayatina bw'obanga olabye abantu abo nga bali mu lwali nga bavvoola amateeka gaffe nga bajerega eddiini y'obusiraamu bw'obanga olabye abantu abo nga bajerega Qur'an oba nga bajerega nabbi oba rediyo yonna oba TV yonna oba olupapula lw'amawulire lwonna nga lubadde luli mu kujerega nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba eddiini y'obusiraamu fa'arid anhum yawukana n'abantu abo bw'oba obadde otudde nabo hatta yakhudu fi hadithin ghayrih okutuusa lwe banaabeera nga bayingira mu mboozi endala etaliimu kujerega busiraamu etaliimu kujerega nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama etaliimu kujerega Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nabbi Muhammad n'abakkiriza mwenna ti singa obeeranga ku rediyo singa obeeranga ku TV singa obeeranga mu mboozi abantu ne batandika okuvvoola obusiraamu ne batandika okuvvoola Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti situkawo mangu nnyo ove mu kifo ekifaananako ng'ekyo okutuusa abantu nga bamaze okukyusa emboozi hatta yakhudu fi hadithin ghayri okutuusa abantu nga bamaze okukyusa emboozi ne babeera nga bagenze mu mboozi endala. wa imma yunsiyannaka shaitaanu naye singa sitaani banga ekwerabizza okusituka mu kifo ekyo fala taq'uda tugezangako okutuula fala taq'uda tugezangako okubeera nti otuulawo baada dhikra oluvannyuma lw'okujjukira nti wentudde si wensaana okutuula ti wentudde awo baŋŋaana okutuulawo fala taq'uda baada dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin toddangamu okutuula ng'ojjukidde nti wootudde wantu wabi toddangamu okutuula n'abantu abo abalyaza amaanyi abali mu kujerega Qur'ani bw'obanga oli mu miitingi bw'obanga oli ku TV bw'obanga oli ku rediyo bw'obanga oli ku lupapula lw'amawulire bw'obeera ng'oli mu lwali bw'obeera ng'oli mu lukiiko lwonna ne bagezaako okuvvoola obusiraamu bagambye mu mateeka g'obusiraamu nti awo wonnyini awo awali abalyaza amaanyi situkawo era bw'obanga weerabidde n'ojjukira ositukirangawo busitukizi n'otabeera n'abantu balyaza amaanyi kuba mu kifo ekyo wabawo obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء tikuli kwabo abate Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bwabwe n'akamu n'akeddagala ku bantu abo abajerega amateeka ga Allah walakin naye kye balina okubeera nga babagambako zikra babeere nga babajjukiza nti ensonga gye muliko si ntuufu ey'okujerega eddiini ya Allah la'allahum yattaquun oboolyawo abantu abo basobola okufunamu akeddamu ne bate Allah subhanahu wa ta'ala nabo ne babeera nga bategeera obukyamu bw'ekintu kye baba bakoze. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.